Kabaka Wannema yaani? Era omanya ddi Kabaka Wannema nti akubanja? Omuntu wenna kasita obeera ng'oloota abalema oba olaba Kabaka Wannema. Oyinza okuloota akaana akato nga kalema, oyinza okuloota omuntu omukulu ng'akutte emiggo, oyinza okuloota omuntu omukulu ng'ajja yeewalula. Kyokka buli ky'oba okola oba mirimu gibaamu obulemu, endowooza y'ebaamu obulemu, emirimu gy'okola gibaamu obulemu, ne byonna by'otambuza bibaamu obulemu, ne pulaani. Era oyinza okusanga omuntu nga atunda ekibanja naye ng'ate wabadde alimira, wabadde alya, wabadde abeera n'omukyala. Okitegedde ng'omanya nti waliwo ekimugoba ekiremazizza obwongo bwe. Gwamulaba ng'atunda ekibanja n'obeera ng'ate gw'otegeera nnyo ng'era olaba teyandikitunze ate nga ye alaba okukitunda kwe kusinga. Oli n'olabira ddala ng'atunda ekintu ekitateekeddwa kutundwa, gwamulaba. Kyokka ate ye nga ye alaba kiteekeddwa okutundwa. Akati abantu abasinga obungi tulina ebintu ebitweyolekera mu birooto naye ne tutabiwa kitiibwa. Oloosa omuntu nga yeewalula bwewaluzi nga talina miggo kwatambulira wabula ng'asenvulira wansi. Omuntu bw'atyo singa omuloota, ky'oba olina okumanya nti tolina kintu ky'oyinza kukola ne kyegolola. Era Kabaka Wannema tumuyita Kaddu Wannema, tumuyita Kitinda, tumuyita Ssemusulo. Amannya go gonna galina amakulu. Mu bwa Wannema oba mu bwa Kaddu Wannema, ebiseera ebisinga obungi mu linnya eryo ly'ayitabira mu katundu ako, tolina kintu ky'oyinza kukola ne kiyitamu ng'akyali Wannema. Era bw'aba akubanja nga tomuwanga bibye, abeera Wannema. Kyokka waafuukira Kitinda kwe kutambuza ensonga n'okugenda ng'omuwa ebibye paka Ssese mu maka ge, omuli omuwa emiggo gye, kubanga Kabaka Wannema aweebwa omuggo gw'abalema kisinziira muggo ki gw'oloota. Bw'oloota omuntu ng'atambulira ku muggo gumu era aba akubanja omuggo gumu guno gukola Z. Bw'oloota omuntu ng'atambulira ku miggo ebiri egy'omu nkwawa era aba akubanja miggo egyo. Akati Kabaka Wannema bamusasula ddi? Kabaka Wannema osobola omuwa ebibye mu ngeri y'emisingo mu mbuga ze tutabaaliramu, oba kyoto kya Wannema oba nnyumba ya Wannema n'oteekamu emiggo nsumbi, bintu bwe bityo. Naye Kabaka Wannema okumuweera ddala ebyo oba olina okugenda e Ssese mu maka ge gye tuyita e Bukasa. E Bukasa ge maka ga Kabaka Wannema, ate Bubembe ge maka ga Kabaka Mukasa. Ekizinga Bukasa kwe kuzaalwa jjajjaffe Mukasa, y'ensonga lwaki kiyitibwa Bukasa. Ekizinga Bukasa, jjajjaffe Mukasa we wali obuzaale bwe. Jjajjaffe Mukasa bw'ava e Bukasa ng'akuze asuumusa afuuse mububuka, yagenda amaanyi ge gadda e Bubembe. E Bubembe si gy'azaalwa, e Bubembe kizinga kye yasengako. Okitegedde? Kakati e Bukasa wayitibwa wa Kabaka Wannema. Era e Bukasa ekyalo ekyo, ekyalo Bukasa mwe muli ekitundu ekiyitibwa Kitinda. Kitinda kwe yasinziirira okutindira ebyo ebyali bigaanye mu bulamu bwe. Yali mulema eyeewalula ng'akyali muto, era ng'omulema bw'anaafuna emiggo n'asenvula n'asimbula, awo n'adda mu bwa Kitinda. Era bwe tuba tumusaba tuga nti nsaba onzigye mu bwa Wannema onzize mu bwa Kitinda. Nsaba onzigyeko obulemu bwonna bwe wanteekako, omuggo gwo ngukuwadde, kati nkusaba okwata emiggo gino otambule nange nsobole okutambula kuba nkusasudde. Otindire ensonga zange, otindire byonna ebyalema ebyange, emirimu gyange, emikisa, ensonga z'abajjajjange. Kwe kudda mu bwa Kitinda. Kabaka Wannema bwe yakaddiwa obuyinza yabukwasa mutabani we Mukasa kuba yali akaddiye. Awo Mukasa n'atwala obwakabaka bw'ennyanja. Kyokka obwakabaka bwa Wannema tebwavaawo kubanga ye yatoolera obuyinza jjajjaffe Mukasa. Era jjajjaffe Wannema ne gye buli n'ayitibwa Kabaka Wannema. Wabula obuyinza nga bunoga nti kabaka aliko jjajjaffe Mukasa kubanga ono yali akaddiye n'abukwasa jjajjaffe Mukasa. Kabaka Wannema e Ssese olina okumutwalira omuggo ogwo gw'aba akulaga, n'omutwalira ensumbi, ensumbi eyo nayo
ebaamu kazeedi waggulu ng'omuggo gwe, n'omutwalira effumu lye nalyo libaamu kazeedi, libaamu akenyodde mu kiwato kyalyo. Kabaka Wannema mu bwakabaka bwe atwalibwa embikko 3 mu bwalubaale ow'amaanyi agasinzira ku mazzi. Wabula bw'ogenda mu mbuga ya Kabaka Wannema, embikko ezo tebazikozesa kwololo oba ogenze, bazikozesa nga bwe baba balabye, kubanga tebalina nteekateeka gy'ogaa nti Kabaka Wannema tumubikkako batumubikkira wano. Ekirala, amabala ago, ebbala erimyufu n'ebbala eryeru n'ebbala erya kyenvu, mwe mutudde ekituntundu ky'abaana bajjajjaffe Wannema, amabala ago 3. Omuntu yenna n'empewo nga zimuluma zitudde ku kayinja k'abaana abo 3 abasese, jjajjaffe Kiwanuka Ssenjuba, jjajjaffe Musoke Musookebwa, jjajjaffe Mukasa akakasa ebintu byonna ku nsi kuno oba mu nsi muno. Amabala 3 lwaki ogatwala ewa jjajjaffe Wannema? Amabala 3 ogatwala olw'obukugu obubeera mu nsonga munda n'okumanya kiki kye kitegeeza. Otwala amabala 3 wadde eri tebakulaze we babikkira amabala ago, sobola okugatwala n'ogalekawo bulesi. Amakulu gaago, Kabaka Wannema mu kituntundu mwakubanjiza ekyobusungu, bw'omutwalira ebibye n'adda mu Bwakitinda, ate mwakolera obweyimirize eri abatabani bano. Ebbala erimyufu oba olitutte okumusaba akweyimirire mu busungu, kubanga yazaala omwana, ye taata w'omwana Kiwanuka, akweyimirire eri obusungu bajjajjaffe Kiwanuka buggweewo, ly'ebbala erimyufu ly'otwala. Ebbala erya kyenvu nsaba obweyimirize mu bajjajjaffe Musoke akakkanya obusungu, sobola okutuukiriza obulongo bwe ku lubisi ne ku lukalu. Ebbala eryeru nsaba obweyimirize mu bajjajjaffe Mukasa, kubanga ku kyalo Bukasa oba Kitinda oba Ekizinga abaana abo ku basinzira ku bazaalwa, lino liba ddoboozi lya kitaabwe Kabaka Wannema. Amabala aga 3 abantu abasinga tebamanyi nti gatwalwa ewa Kabaka Kitinda, naye kyokka n'abatuddeyo amabala aga 3 tebagamanyiimu makulu, kubanga bw'ogatwala tebagawa kitiibwa, tebagafaako, era gaterekebwa awo buterekebwa, olw'okuba nti teriiyo nnambiko ziraga nti Kabaka Kitinda abikkirwa wano. Okitegedde? Naye nga mu bulambulukufu bw'abamanyi, abamanyi buli kabaka yenna ayatula nti kabaka yandibaddeko, kubanga abazzukulu bangi baloota bakabaka abo nga bali bwereere, nga bali bukunya. Buli kituntundu ekyatula obwakabaka oba nti kituntundu ekyo kirimu bakabaka kyandibaddeko n'omuzzukulu bw'ajja n'amusuulako olugoye. Okugeza tulaba ebituntundu bya kabaka eyali omulya mmere Nakibinge, tulaba ebituntundu bya kabaka Omusambwa, Kabaka Kitinda, tulaba ekituntundu kya Kabaka Mukasa, tulaba ekituntundu kya bamaama Bannaalongo ku lukalu ne ku lubisi, tulaba ekituntundu kya Balongo, tulaba ekituntundu kya Kabaka Bulamu, tulaba ekituntundu kya Kintu n'Ennambi. Abantu abo abalina obuyinza obungi beeyolekerwa nnyo abazzukulu nga bali bwereere nga tebaliiko wadde olugoye. Kyokka omuzzukulu mu kuggyawo obwereere obwo mu ntabalo gy'abalazi yandibadde asangayo enteekateeka nti kabaka oyo abikkirwa wano ekitali Kitinda. Okitegedde? So mu bumanyirivu ne mu bukugu mu nsonga z'abakulu bajjajjaffe, omuzzukulu wadde nti Ekitinda teriyo nteekateeka gye bakulaga nti Kabaka Kitinda abikkirwa wano, gwe amabala ago oba olina okugenda nago. Waakiri bo ne bagasuula oba ne bagatereka oba ne bagatimba mu nnyumba eziriyo ez'abakulu, kubanga bw'otuusa amabala ago bo ne bagakolamu ekirala
gwobeera ogatuusizza olw'ebigendererwa by'obeera wagendeddeko, oba bagatimbye mu nju, oba bagaalidde abazzukulu, oba bagataddewa, oba bagabugirizza ku ki, kasita obeera ng'ogatutte n'ogatuusa ku mutalo ogwo, kuba engoye zonna buli lwolaba ekitundutundu ky'olugoye kitegeeza kwambala, kitegeeza kumbikka kubuguma. N'olwekyo ge makulu g'amabala ago. Teriyo nteekateeka eraga nti Kabaka Kitinda abikkirwa wano. Kakati mu mbeera eyo amabala ago oba olina okugatwala. Amabala ago tugafunako obweyimirize eri jjajjaffe omukulu omutiibwa Kabaka Kitinda, kuba ye mutiibwa, ye nannyini bendobendo ly'ennyanja, kuba yayawulizaako omutabani Mukasa obwakabaka ye oluvannyuma lw'okuba nti yali akaddiye. Kabaka Mukasa n'amukwasa obwakabaka bw'ennyanja, jjajjaffe Kiwanuka n'amusiibula n'asenga olukalu, era ne gye buli eno ku mazzi tegenda ndiga, so nga ebisabiro bye ebya jjajjaffe Kiwanuka ku mazzi gyebiri mu bizinga yonna wa Kitinda wa jjajjaffe Mukasa, kubanga gyazaalwa tasobola kuggwayo yenna, tosobola kuva wammwe n'okyawayo n'ogaa nti siriddayo. Era embuga za jjajjaffe Kiwanuka sisozisangayo, naye obutuulo yazitukayo bukolokolo n'asenga olukalu. Endagaano ezo zaali lusiiti. Jjajjaffe Kiwanuka n'asenga e Buwanuka, yakola amatwale ge, amaka ge, n'afuuka omusirikale akuuma olubisi n'olukalu, akuuma bakabaka bonna amaanyi ge okusinziira bwe gatambulamu. Jjajjaffe Musoke bwe yakula yasenga e Busoke, era nalwo olukalu, era endagaano ezo n'ensiibuligana zaali lusiiti, embuga lusiiti, era embuga lusiiti ntuufu mu nsonga zaayo ezigituddemu. Awo waali endagaano za jjajjaffe Kitinda, jjajjaffe Mukasa, jjajjaffe Kiwanuka, jjajjaffe Musoke, e lusiiti we basibuliganira. Jjajjaffe Kitinda n'akomawo matwale ag'Essese awamu n'omutabani Mukasa, era bwe batuuka ku mutala Kitinda, jjajjaffe Kitinda n'akwasa omutabani obuyinza afuge obwakabaka bw'ennyanja, era bw'atyo Kabaka Wannema n'awummula obwakabaka, n'asigala nga omuntu omukulu Kabaka eyeebuuzibwako. Kale nno bwe kityo bwe kiri. Kabaka yenna yandibadde n'enteekateeka abazzukulu bamulaba ng'ali bwereere, okubaako n'embeera yonna abikkirwa ludda wa, muzzukulu abazza amusuulirako wa olugoye. So akati n'olwekyo tutwala ebintu ebyo ne tumusaba okutuggyako obulemu, kutujja mu bulemu, okutuzza mu Bwakitinda atindire ensonga zaffe. Erinnya lye ekkulu eddala era nga kusike erinnya erya Ssemusulo. Kitinda jjajjaffe Ssemusulo. Akati Kabaka Wannema alina ebintu by'alunda. Tulaba enkoko emmyufu Sseggwanga oba enseere ba jjajjaffe Kiwanuka, enkoko eya Kiwuugulu oba Mayenje eba ya jjajjaffe Ddungu, enkoko enzirugavu eba ya Kabaka Bulamu, enkoko egatta ebiddugavu n'ebyeru eba ya Mulongo Kizza oba Mama Nabinene, enkoko eya Musesere eba ya Kabaka Ndawula, enkoko eya Mukongole egatta ebituntundu bibiri so nga tewongererwa. Enkoko eya Mukongole tewongererwa mu misambwa so nga enkoko eyo erina emisambwa ginnyiniyo. Enkoko eyo ebaako entalabuusi waggulu, ate enkoko eyo eba ntayirire mu bulago. Enkoko eyo eba ya Kabaka Ndawula, naye yo tebagisaba kugiwongerera, tewongererwa era tetwalibwa ku buko. Enkoko eyo ya misambwa mu kyama, enkoko nkusike ya kyama, era enkoko eyo y'emu ya jjajjaffe Kiwanuka. Okitegedde? Wabula Kiwanuka takasobola kugikusaba kugimuwongerera, nkoko zaabwe. Okitegedde? Ez'ekyama. Enkoko emmyufu eya jjajjaffe Kiwanuka, enkoko eya Musesere ya jjajjaffe Kabaka Ndawula. Embaata erabikiramu jjajjaffe Kabaka Wannema. Ebyo byonna nno bye twogera abatabimanyi basobola okubiwakanya
naye nga bwe biri ffe twogera ogwaffe kuba guwedde akitwala atakitutte n'akireka okubanga bino si bikake ate si bisasule akitwala n'akigoberera nayongera n'akinoonyerezaako asobola okukitwala atakikkiriza ensi yonna tekkiriza kimu. Embaata ebeera jjajjaffe Kabaka Wannema ekibaata era buli lw'okiraba Kabaka Wannema aba akweyolese ng'akubanja. N'olwekyo omanya ddi nti omusambi ogummanja gwa Kabaka Wannema era omanya ddi nti gwanyiiga era omanya ddi nti bye nnina okukola byonna mu maaso biribeera bifu. Njagala tuwulirize ekirooto ky'omukyalo ono kuba kibadde kikulu nnyo kinkutteko nga kijjuddemu obusungu bungi. Abaamusookawo baakola ebibi mu lubaale. Saba owulirize ekirooto kino eky'omukyalo ono kye kivuddeko emboozi ya Kabaka Wannema okulandagga. Omukyalo ono agamba nti yaloose ali waabwe mukyale wa taata wabula ng'ali ne sisita we. Wabaddewo mukwano gwe, wabaddewo n'ebibaata byabadde bibiri ndoza nga biri waggulu ndoza oba ngeri ya kabada biki kuba badde mu nnyumba mu kisenge mwe basula ng'abaana ab'owaka. Muganda we oba mukwano gwe n'awanulayo ekibaata ekimu n'akisalako omutwe n'obukambwe obuyitirivu. N'amugaa lwaki okisaze? Oli n'amugandika n'akisala n'obukambwe obuyitirivu omusaayi ne guyiika. Yabadde ajjayo ekibaata ekirala. Ekibaata kino ne kimugamba nti wadde ng'okola bw'otyo naye akanyonyi kali kabanja. Wadde ng'okoze bw'otyo naye akanyonyi kali kabanja. Waliyo akanyonyi, waliwo ensonga ezikwatagana ku kanyonyi. Okitegedde? Ekibaata kino yabadde agenda okusala ekibaata ekiddako ne kimugamba nti nga tonnansala manya bino akanyonyi kali kabanja. Kyokka ngono mukambwe nnyo ekibaata ekisooka kigyeko omutwe omusaayi guyiise. Wabula omusaayi wakati mu kuyiika wazzeewo abantu ab'enjawulo ne ogambye omukazi gwe nti ne babayambako okulongoosaawo omusaayi. N'olaba nga balongoosa bajjawo omusaayi, balongoosa batereeza, ng'olaba bayambako mu kutereeza. Akati nnyabo kankuddemu obubaka bwo buno bwa busungu si bulungi. Lubaale wammwe omusambu omukulu Musese, amaanyi g'abajjajjammwe Masese. Kyokka mu kubeera nga Masese, Kaddu Wannema akulembedde nnyo mu nsonga ezo. Kaddu Wannema ali ku mwanjo nnyo mu nsonga ezo wadde nga Kabaka ye mukasa. Wabula omuntu eyekise mu nsonga ezo era asingire ddala okunyiiga mu nsonga zammwe Kabaka Wannema. Omusambu ogwo gwa Kabaka Wannema bwe guba nga gunyiize mu kika ekiramba, abantu mwenna bye mukola birifa ttogge era bye mukola tebigenda mu maaso. Era mu maaso olisanga bangi bafiiriddwa ebyabwe, olisanga banoonya emirimu abasinga balemereddwa lwa nsonga ya Kabaka Wannema bwakwekika mu kkubo lyo tebakitambula. Kabaka Wannema alemaza buli kimu okuviira ddala ku bwongo, mu mirimu, mu mikisa, mu maka, mu zadde. Era abamu osobola okwesanga mu famire ezimu ng'abaana mulimu abaana abalema emikono, amagulu. N'olwekyo lubaale wammwe alimu omusaayi. Bw'oba nga watambudde ku musawo weetaaga okunaaba omugerengejjo gwe musaayi. Omusawo alina okukolawo enteekateeka yonna gy'otambulira nga tonnaba kukola bintu birala byonna okuteekawo biki. Omusawo ono okukunaaza ekyogo ekitali kya lunaku lumu okukuggyako omusaayi. Lubaale wammwe awunya omusaayi, mwana gwe owunya omusaayi. Lubaale ng'alimu omusaayi tatereera, tasobola kutereera era lubaale yasobola okuvaamu n'afuuka kifaalu. N'olwekyo lubaale wammwe alimu omusaayi era tasobola kutereera. Kabaka Wannema akulembedde nnyo mu famire ye wammwe era yavuddeyo ng'omusaali okulaga obubonero bw'omusaayi. Kibadde kibaata. Ekibaata kye kimu ku minyonyi gya Kabaka Wannema emikulu. Ekibaata muganda wo oba mukwano gwo avuddeyo n'akisalako omutwe mu ngeri ey'obusungu. Abadde ajjayo ekirala tekimugamba nti wadde bino byonna obikola
wadde oyolesezza obusungu, wadde oyiye omusaayi, ne akanyonyi kali kabanja. Akanyonyi kali, jjukira akanyonyi kali. Kyokka ebikwatagana ku kanyonyi ako tukategedde, oba kanyonyi ky'oba namugalo oba kasanke, tolina ky'otegedde mu ggwe kati nga ggwe. N'olwekyo omuzimu okutuddeko nnyabo si mulungi, omuzimu okutuddeko si mutereevu, omuzimu okutuddeko gye gimu ku mizimu egyasobya. Si buli muntu atuddeko emizimu nti mirambulukufu, si buli muntu atuddeko emizimu nti mirungi. Mutuddeko emizimu egyakola ebyambyone emabega. Oli ojja kumusanga akutta omwana wa myezi 3 ne yeebuuza nabaddeko ki, guba muzimu, nga lubaale wammwe ajjuddemu amawemukirano waka gw'ensonyi n'amawano, ng'era emizimu egikutuddeko mu budde obwo mikyamu. Era by'olina okukola byebyo. N'olaba oli nga abba nnyo mu famire, abba buli kimu, abba ne watateekeddwa kubba, obeerako omuzimu emabega nga tegyakola lubaale, wabula nga gitumwa ng'emyoyo emibi okujja okubakozesa bye mutateekeddwa kukola. Oluvannyuma mutambule mwenoonye, mwebuuze kiki ekituviirako bino, kikiviirako abaana okukola ebintu bwe biti. Mubeerako emizimu emikyamu. Oliko omuzimu ku mulembe gwagwo, jjajjaawo oyo ng'akyali mulamu, alina bye yakola ebitagenda bulungi mu lubaale. Omuzimu ogwo gubanjibwa. Bwe yamala okuseerera n'atuuka mu gavumenti y'emisambwa, gyamunenya nnyo, gyamuwa ebibonerezo, gyamusiba mu kuyandayanda wakati ng'akubwa emiggo. Yakuwaayo gwe mukazi gwe, n'agamba banne temukuba, temunzita, waliyo omwana, oba omwana wa mwannyinaze oba omwana wa muzzukulu wange, gwe mbawadde atuukirize ebyo bye sisobodde, gwe mbawadde asobolole ensonga zino zisobole okudda mu nteekoteeko yaazo. Omwana oyo gwe mbawadde kakasa bulungi ng'ajja kutuukiriza, kakasa bulungi nga nja kumubanja, kakasa bulungi nga nja kufuba okulabanga akola bye saakola, atereeza ebyannema okutereeza. Omuzimu ogukuliko gwakuwaayo wakati mu kulaajana. Omuzimu ogukuliko bwe yali ng'akyali mulamu, lubaale yamusamira bubi, yakola bubi lubaale, baamuteekamu emisaayi abaaliwo omulembe ogwo, bajjajjaabo, gwe musaayi gw'olabye ku kibaata. Kyokka bwe baamuteekamu emisaayi nga basamira mu nsamira ey'obuwuttufu, ey'obwewussa, Kabaka Wannima nga nnyinimu yanyiiga nnyo, yanyiiga n'anyiiga. Essanga eryo lyonna bwe liva ku muzimu okutuddeko likka butereevu gy'oli ggwe. Bw'obanga olwaleero weeyagala ng'olina ekyokulya, mwana ggwe kikozese bulungi. Abakuyita mami, abakolerako ekyejo nga bakusaba obusente bwo, abo bakugamba nti omwana wange bamugobye ku ssomero, nyambaayo fees, n'osigalirawo n'obeera nga tosobodde kwezimba mu maaso, omukisa gw'okwezimba mutono. Mwana gwe kwata byange, kubanga ffe tuli bamanyi, bwe tuwulira ekyoto nga kino kitukakatako okumenya nnyingo ku nnyingo, ate abamu ne bagamba nti tulandagga. Agamba nti tulandagga, oyo yandibadde anuuna ku vvu eri abantu abaagala okubasomesa, n'omumenyera nnyingo ku nnyingo. N'olwekyo abantu beetaaga okumanya, abantu beetaaga okubalambululira ensonga zino. Obwonvu n'obukka, ebyama eby'omunda n'ebikusike ebiba byekwese mu bubaka. Mwana ggwe toddamu kugaba ssente wetateekeddwa kugaba, toddamu kwonoona ssente. Kola ssente nga weezimba, akajja obunaku keemanya. Ojja kutuuka ekiseera nga lwoya lwa mu nnyindo olina ddwekuula wekka, ojja kutuuka ekiseera nga lubaala asituse nga teri wakika kulaba, ne gw'oyambiranga ku mwana n'omuweerera, ne gw'awoolanga ne gw'awanga ataliimu nsa alijerega ggwe, ne gw'osinga ne gwali osinga n'atakwatanga ku kakadde, n'atakwatanga ku mitwalo 2, bonna bajja kwogereranga, bajja kuyisangamu amaaso enkya ng'ogudde ekigo, nga tolina ky'olya, nga tolina mirimo, nga wasiraana. Okitegedde? N'olwekyo kwata bulungi ssente mu budde buno, nkubuulidde ate nkubuuliridde, ebiseera ebijja mu bulamu bwo bigenda kuba si birungi. Ogenda kuba tolina mirimo, omusana gugenda kuba gwaka mu nsawo zo, ogenda kuba tolina akuwa, ogenda kuba tolina akuwuliriza ddoboozi lyo, ogenda kuba wakanyizibwa, ogenda kuba oyitibwa musiru, ogenda kuba oyitibwa eyeekoza, ogenda kuba oyitibwa mulogo mu maaso, kubanga amaanyi agakutuddeko gakulembezza omusajja omuzibu ennyo,
omulema bw'akulemberanga ensonga zo, mwana wattu nkulabula. Wenna ali eyo mulema ng'akulembedde mu nsonga zo, nkulabula, maaso tolina future. Omulema bw'olaba ng'akulembedde mu nsonga zo, mu kunyiiza lubaale, mukulu wo oba muganda wo oba mukwano gwo yasalako ekibaata omutwe, kyekituntundu emisaayi gye bakulanga egiri mu lubaale oyo, si ssanyu, si mirembe. Naye ekibaata ekyokubiri kyavamu eddoboozi ne kigaa nti wadde mw'obikola, wadde mw'otadde omusaayi mu nsonga zino, wadde, naye akanyonyi kali eri akanyonyi ako nga kiraga nti kikkabanja. Kakati mu kirooto kyo eno gye kisembedde, eri abazze abantu ab'enjawulo ne bajja okulongoosa, kuggyawo omusaayi, kukola ki, kyekituntundu ekiraga nti bajjajjabo beetegefu okukwasizaako. Wakati ng'olongoosa lubaale oyo, bajjajjabo beetegefu, abo babadde bajjajjaabo beetegefu okujja bakwatireko wakati ng'olongoosa. Olina okujja omusaayi mu lubaale oyo. Bona batolabuse nga bukyali myaka gyo gyotta, bona batolabuse nga bukyali biseera byo byonoona, bona batolabuse nga bukyali sente z'okola olwaleero za luwunguko, kibuyaga ayita buyisi, nkyogenda kuba toziina. Enserema ekkulimba okulowoozesa nti osobola okusika omuguwa mu nsi n'omalako. Bangi basisa emiguwa, tukola, twezimba, nkolerera bwana bwange biki, naawunzika nga yeevuma emyaka gy'amaze ng'akola nga talina kyalaga. Bangi bakoze ne bakola nga basika omuguwa, nnoonya emirimu, okukola kibamugaye lwala akuluma ne yeewuliikiriza, agenda okuwunzika nga emyaka 10 gy'amaze, talagawo poloti, talaga ki, talaga maka, talina kyalagawo okuggyako olwebeeya lw'abaana lwazadde. Baabaana temulema balaga, kuba abaana nabo kibonyoobonyo. Bwana abaana olina obbaweerera, balina okulya, kitabo abeegaanye, biki tebalina mwasirizi, balwadde, baabaana bo olina obbalaga. Era omuntu yenna kuzaala, abamu balina lwebeeya lw'abaana, abamu balinga balina obusomero, azaala zaawo, okitegedde ebintu ebityo. Naye ebintu by'obulamu bw'omuntu ng'emirimu, ssente, biki, poloti, biki, osobola okubuuza omuntu myaka 10 nti kikyolaze, ate nga bulijjo okola totuula. Naye yennyini ne yeesekera n'aga nti ebituufu ebya ssente bizibu, katalina kyakulaga okuggyako ebyokulya byo bulijjo abadde abifuna, abalenzi omukyakaza amahoteri ag'ebbeeyi, oba musajja okukyakaza obuwala obw'ebbeeyi, ebyo abadde asobola obbikola. Naye mulamu bw'omuntu nga talina kyakulaga. N'olwekyo olubaale bwo bwakulembezanga omulema, oyo olubaale mulabe edduka, oyo olubaale bw'oba teweefuddeeko, toyina ky'olikola ne kirama, buli kimu kibeera kirema. N'olwekyo mukazi gwe oba oli muwala oba oli kakazi, oba oli kawala oba oli mukadde, naye okusinziira ku ddoboozi lyo olabika toli mukadde, olabika okyali myaka gya mwana, gy'abaana bano, myaka 25, myaka 27, myaka 3, lyessa ly'olimu sitira oba okyali muntu, oba okyaliko emmunye, eseebyo kyakulaba. N'olwekyo kula otambuza ensonga z'abajjajjaabo, salewo. Omulema bw'akulemberanga mu bulamu bwo, n'olaba omulema ng'akulembedde, kikyamu mu bulamu bw'omuntu. Bwa teweefuddeeko tosobola kumalako. Ekibaata kino kibaggyeko omutwe ye tayito eya Kabaka Wannema. Bwedda weebuuza nti Lubaale akulembeddwa Wannema y'ani? Ye tayito. Ekibaata kino kibaggyeko omutwe. Ekinyiizo kyonna Lubaale yenna yakuŋŋaanya ebinyiizo byonna n'abiteeka mu jjajjaffe Kabaka Wannema Kitinda Ssemusulo. Kwe kulaba nga omunyonyi gwe omukulu gugiddwako omutwe, omusaayi ne guyiika. Lubaale wammwe tayiibwa musaayi, Lubaale wammwe tanaaba musaayi, Lubaale wammwe takola mikolo gya misaayi, Lubaale wammwe wambiri, Lubaale wammwe atudde mu katundu ak'olubereberye, tekalaba musaayi. Era nga mu budde buno bakabaka ne bassekabaka bakubanja. Otuddeko amanyi ga bakabaka ab'oku mazzi, otuddeko amanyi ga bakabaka ab'olukalu, abo bakulu tebalaba musaayi. Kabaka Mukasa talaba musaayi, Kabaka Bulamu talaba musaayi. N'olwekyo oliko ekitambo. Ekitambo kye kyeyolekerwamu ekituntundu ky'omusaayi. Buli olootanga omutwe gw'ente nga baguggye ku nte, ente bagisaze, musaayi guyiika wali, n'oloota abantu abeetemyetemye, abijambiya biki, obaako ekitambo. Naye ekitambo ekyo si kyakukwata kukuggyako. Ekitambo ekyo kiri mu Lubaale. Ekitambo bwe muva amakulu g'ekyo ekitambirirwa ky'otalaba. Ekitambo gwe mwoyo gw'abajjajjaabo mukulu ogukulira emyoyo emirala.
era ekitambo kyekivaamu kabaka bulamu, ekitambo kyekivaamu omulongo Kizza, ekitambo kyekivaamu mama Nabinene, be basezi abakulu, be bavaamu obubonero bw'okuloota abasezi, bavaamu obubonero bw'okuloota ennyama etategeerekeka, buvaamu obubonero bw'okulaba ng'oli bwereere odduka ekiro oli musezi oba nga abasezi bakugoba. Emisango emirala gyonna tegyeyolekerako kintu ekyo. Ekintu ekyo kyeyolekera mu bbendobendo ly'abantu basatu, kabaka bulamu mu kitundutundu ekya Kinene Nnyumba, omulongo Kizza amu ne maama Nabinene, weewaawo nti ne maama Nanfuka naye gyali ku bbali, naye ng'ekitundutundu ky'abasezi kyeyolekera mu katundutundu ako ak'amatwale gaabo abantu abatudde mu busatu, omulongo Kizza, kabaka bulamu, maama Nabinene, obusatu obwo obw'amakaago mwe mweyolekera ebintu byonna bye tuyita ebitambo, bye tuyita abasezi bangoba. N'olwekyo mukazi wattu oliko ekitambo, naye togenda nga ne bakugamba nti kyakukwata. No, ofunanga omuntu omumanyi n'oteekerera ekitambo ekyo n'okulambula emigenzo gyakyo. Ekibadde ekitambo abadde sengalamidde, ababadde abasezi, abadde omusezi, n'omala n'oyitabira ekitundu kya kabaka bulamu, mwatuulira ng'alamula ne tumuyimbira nti Ssewamala eradde, kabaka ateredde, kabaka ssere. Okufuuka ssere, okufuuka kabaka ateredde, okuyitabira akatuntundu ka Ssewamala mu bwakabaka bwe, kiva mu kituntundu bino by'ogenda otereeza ebitambo: Kinene Ttaka, Kinene Kyawanga, Kinene Nnyumba, Walumbe, Sengalamidde. Okitegedde mu katuntundu ako mbwa Ssebunnya, byonna n'ogenda ng'osamira ng'omuggyamu paka lwatuuka mu bwabulamu, n'alamula ekyamazima n'obwenkanya, n'alamula Obuganda, ensi eno, era n'abaana n'abazzukulu. N'olwekyo mukazi wattu weenonye nga bukyali. Bino ebintu tebyetaaga kuyimbirira, tibyetaaga kulaga nnyo, wabula waliwo n'ebintu byetaaga omuntu okwebeereramu n'omanya nti ndiko ekingoba. Zino ensonga za lubaale teziringa byabalokole, nti abalokole mujje bangi, amazima gali eno. Ebintu bya lubaale omuntu yenna aliko empewo zirina ekiseera n'omwaka n'omwezi. Empewo bw'esituka eba esituse, ne weevuma ensi n'ogaa singa nabimanya luli. Lubaale agunjuza muliro, lubaale talemwa ku ekyo kyateeseteese. Lubaale bw'aba alina ekintu n'ekyagoba takiremererwa, lubaale talemererwangako muntu. Ne bakugamba kati ng'owakanya ng'obibuusabuusa, ekiseera kijja kutuuka. Ne bagamba kati nga bikuyita ku nviiri, ekiseera kijja kutuuka, lubaale talemererwa. Lubaale bw'aba yagamba nti ku mulembe gwajja kutereezebwa, ne bw'olyekweka mu ttooyi, mumala biseera, ne mupalappalanya, ne musika omuguwa n'ensi, n'ofumbira omusajja asooka, n'ofumbira owookubiri, n'ofumbira owookusatu. Kati olwaleero olina waakuna naye era tokkiriza ti ndabika ndiko ekingoba, era sitira oyongera kugamba nti njagala bufumbo, naye nga abasajja bana bakulemye. Jjukira azaala abasajja ali omu, azaala abakazi ali omu. Ono bw'akulema ojja kusanga n'oli kyekimu, n'oli bw'anaakulema ojja kusanga n'oli kyekimu. Abasajja bafaanana, abakazi bafaanana, baawulamu katono nnyo mu nneeyisa, naye ng'obutonde bwe bumu. Ekyakulemya ono ate ekijja okukulemya oli kirala. Kwekkakkanya kwebuuza ki ekingoba, ki ekinnemesa abasajja, kubanga n'asoose aba musajja, n'azzeeko aba musajja. Olina ekikubagula obutasobola kukkaanya naye. N'olwekyo ebintu ebisinga tubimanye tutule ku buliri ffekka, tibyetaaga tukaka, byetaaga kutuula ku buliri kulowooza. Bino si bya bulokole nti amazima gali eno, bino si bya kuteeka muzindalo mu nnyumba buli omu awulire nti amazima gali eno, mujje mwatule obulokozi, mujje mwatule amazima. Lubaale, ekintu lubaale kiri personal. Ozaalwa nakyo, kigunjuza muliro, kikwasa mateeka, kikwasisa empisa, kikuba kibooko, zotalaba kuba naye n'owulira ku mubiri gwo sayinizi n'embeera z'oyitamu mu nsi. Lubaale teyeetaaga nnyo kukaka, wabula lubaale kumumanya. Lubaale kwesalirawo wekka n'omutima guno gakentereeza empewo. Okitegedde? Personal, ekintu ky'ozaalwa nakyo, ekintu ekiri mu musaayi. Amadini kye gaakugambirako nti yo sitaani. Ababuyabuya nabo ne bakkiriza, naye nga weerabidde nti ekintu kino kiri mu musaayi. Ogwo gwe bayita omusaayi, ozaalwa nakyo. Ekintu ky'otaguze ky'otalina gy'okisuubudde. Personal, yourself n'ekintu kye wazaalwa nakyo. Personal, ekintu ekiri personal, ekintu eky'omu musaayi. Omusaayi nti nva mu ntumbwe za gundi, nva mu kasolya ka gundi, jjajjange ye gundi.
waliwo embeera eziba mu kikazi ozaalwa nazo zotayita personal. Nkizzemu emirundi mingi. Ekintu ekyomu musaayi teri ali kikujjako ababuyabuya nti ngenzi wa pasita nzijeko olubaale. Abantu abatassa ekintu ekiri personal ekyomu musaayi okujjako nga bakusaza omusaayi ne guyiika gonna ne gukuggwamu awo osobola okuŋŋamba nti lubaale omweggyeko. Okitegedde teri muntu aliboggolera lubaale n'akweyambula. Teri lubaale akuta omaze kufa akabonyaabonya paka. N'olwekyo bwe tugambira nti ng'okyaliko emmunyo okyaliko eriiso okyalina amaanyi okyasobola leebuleebu leka kutta biseera. Leka kulinda ssente kuggwawo, leka kulinda kwavuwala, leka kulinda kusabiriza, leka kulinda genda kutawanya basawo ng'ogenda ofukamira mbu siina ssente ate nga wakwatako akakadde. Okyalina chansi y'akakadde, okyalina chansi y'emitwalo 3, okyalina chansi egula ekintu kya lubaale. Lwaki ozanyira mu budde obwo? Kubanga mu maaso omulubaale yenna tatera kuba na future. Mu maaso ssente ziba za kookoonyo z'aba afuna ne buli byaguze byonna ebisinga bitera kuba bya kookoonyo. Bifa alaba ne gwawola tazza, gwateresezza tamusasula. Okitegedde bateresa abantu abangi ssente ne bababba, tebasasula ssente zaabwe, ne babeera amaziga gajulujulu buli budde ne bakolima nenga ne bwe bakolimira tebalina kye bayinza kuba. Mu lubaale takukolimira nga lubaale amubanja n'obaako ky'obadde tekisoboka. Babeera beerimba bwerimbi. Lubaale bw'aba kumanya ne bw'okolimira omuntu ne bw'onyigira omuntu, kubanga buli kintu ekigwawo mu bulamu bw'olubaale yakiseeti ng'akibeera mabega. N'olwekyo bino si bya mizindaalo kugiteeka ku mayumba, si bya kuteeka mizindaalo ku mbuga z'abasawo abasinga obungi nti mujje na mazima gali eno. Nedda. Era omusawo omutuufu yandibadde takuba bulango ku maleediyo, tagaba nnamba za ssimu. Okitegedde yandibadde nga omusawo alinda bamutuukeko awo. Oba okusomesa nga basomesa ab'enjawulo be tulaba ku YouTube kuno nga basomesa ab'enjawulo abeewayo ne basomesa ensi. Kale mu nsomesa bwe teyamba ku mulala ne waba alina gy'atambuliza ensonga n'aggyamu ekyokuyiga n'agenda n'atambuza ensonga ze. N'olwekyo bino si bya buzindaalo, mazima gali eno, mujje bangi. Yesu akwagala, jangu yatula obulokozi, jangu weekwase Mukama. Si byebyo. Lubaale personal, kintu ky'ozaalwa nakyo, kasigo akakuli mu musaayi, jeans zojja ku muzadde. Jeans, waliwo ekintu kye tuyita jeans, ebintu ebirondoola nti eno endwadde erondoola. Kitegedde eno endwadde etulira ye lubaale. Teri gy'oli musuula, teri gy'omugula. Ekyaluma jjajjaawo mu myaka gya 5 olwaleero kye kikuluma. Kintu ekijja kirondoola, ekisikire kyojja okisikira ekikulondoola. N'olwekyo babuyabuya mmwe mulekerawo oli okuva eri okuga nti nsobola okugobako lubaale w'ekika. Ebintu ebyenjawulo olina katoddamu kulya mulumbe, toddamu kwetaba mu bintu bya kika, mikolo gya kika. Gwe weezaala oliddamu n'ozaalwa mu nnyumba endala, oliddamu n'ofuna ennyumba ya kitaawe endala, ennyumba yo yeeyo. N'olwekyo kukubuzaabuzibwa. Lubaale si ye sitaani, lubaale zimalayika. Mu nsinza y'obuwangwa n'ennono, mu buwangire bwaffe buli omu mu ggwanga lye mwe tulabira Katonda, mwe tufunira ekyo kuba buli ggwanga lyawe bw'engeri gye lisobola okuyisaamu eddoboozi okwesenza omutonzi buli ggwanga. N'olwekyo bw'onookyawa ennono, nookyawa ewammwe, nookyawa obulombolombo, obuwangwa bu, nookyawa ekika kyo, ojja kuba ofuuse kireebereebe. Kuba eddiini gy'onooba weetaddemu baleeta ndeete, ojja kuba osigadde mu bbanga ng'eddiini yo yennyini gy'olina okuyitiramu ogisudde. Eddiini si mbi, ekyo nsiba nkibagamba, naye sooka omanye ebikwatagana ewammwe, kubanga ye Katonda ow'okubiri, ye Katonda eyaweebwa obuyinza okukutonda. Gwe mpadde obwa Katonda ow'oku nsi ye muzadde, ye Katonda ow'okubiri gw'osooka okusinza, ate n'akulaga ekkubo eri Mukama Katonda. Atalimanya kitaawe ne nnyina talimanya, kubanga lyekkubo okumanya amagezi mwe gasookera. Kagambako nkeesibako nnyo n'abasingako abalimu okumanya. Tosoma ddiini katonatereeza waka, leka kusoma ddiini ng'ekati wateredde. Era ne faaza tasobola kufuna bwa faaza nga tebamuzizzaako waka, mwezi mulamba empewo z'owaka ne zimufuuwako. Ebikolebwa n'emikolo egikolebwa abazadde bano bannaddiini ba bisopu tebamanya. Bamusindika ewaabwe ng'agenda okufuna obwa faaza ebula emyezi 5 oba emyezi 4, n'agenda n'akola akatundu k'owaka. Tebaagala kumanya oba akoleddeyo biki oba akoleddeyo biki, era tebamulondoola. Bamusindika ewaka kuba eddiini ekimanyi bulungi nti empewo z'owaka gye ziri, ekimanyi bulungi nti eby'owaka gye biri, era ng'anaatera okufuna okwewala okutaataganyizibwa mu bwa faaza, okwewala ebintu ebimusumbwa ng'ali ku lutaali asoma emmisa. Ekyo kyateekebwawo abaasooka mu ddiini, baatula ne babala
omuntu yenna ng'agenda okwesenza ekereziya yandibadde addangako ewaka empewo ne zimwagaliza olugendo olulungi, ne zimwagaliza obuweereza obulungi, ne zimwagaliza okukkalira obulungi mu buweereza bw'agendamu. Bw'aba natera okufuna obwafaaza asindikibwa eka, wabula teriiyo amugirako mulondoola bagenda kukola biki awaka, wabula bo basindikayo musindike ti akatuntundu akasigadde keeka. Eka gy'onoova n'ojja otikkirwa obusaaseredooti. N'olwekyo makulu ki, byama ki ebiri awo? Oyinza okusanga abafaaza olwaleero nga bo tebasobola kumanya lwaki ekyo kyabangibwawo okuva ku lubereberye, kuba abafaaza abaliwo basanze bisangi. Naye eyatuula n'abanga ekyo naga nti omwana okumujja ku bazadde be tulina kuyita mu kkubo ki? Abaliwo olwaleero tebasobola kukimanya. Omwana agenda okulya obufaaza asindikibwa eka, naye ebiddirira omwepisikoopi, bwana mukulu, bavika genero tebalondoola kiki. Mwana gwe baweereza eka amale okuvayo alyoka ali obusasolodooti. Ekyo kye bayita empewo okufuuwa ku mwana. Okitegedde ajje nga talina mbeera yonna esobola musumbuwa ku by'ekika, empewo okumufuuwako. Ne bw'abeera nga bazadde be si basamize, ne waliwo ekintu kye tuyita empewo z'ekika zibeerawo, ne zimuwerekereza emikisa agende mu buweereza bw'agendamu ne zimuwaayo. Era bisopu n'abuuza wali mu kadaala mu maaso n'abuuza abazadde nti ssebo Sebastian Kaseekende owaddeyo mutabani ono Ponsiano aweereze ekereziya Katolika, aweereze paapa, nange ampeereze aweereze ekibiina kino. Ponsiano Kaseekende omuzadde wamu ne mukyala we ne baddamu ne bagaa nti ye tukkiriza omwana aweereze ekereziya Katolika. Ekigambo abazadde kye baddamu kiba kimaze okuwaayo faaza, era faaza aziikibwa mu bigo, tazzibwa ku kika. Okitegedde, baba bamaze okumuwaayo eri ekibiina ekyo. Kye kiseera faaza kyamala ewaka ng'empewo zimufuuwako, wadde nga si basamize, wadde balina eddiini, abazadde basobola okuba babuyabuya nga basomi, ne waliwo ekintu kye tuyita empewo z'ekika z'otagenda kulaba. Muntu yenna okugenda e Bulaaya, muntu yenna okugenda okukola omulimu ogutali waabwe, waliwo ekintu kye tuyita sooka oddeko ewaka empewo zikufuuweko zikukkirize otambule bulungi olinnye ennyonyi. Ebyo bye byama ebyabangibwa ab'ekereziya bali ababereberye nga baleeta eddiini muno, kuba basangawo ebyennono, basangawo ebyobuwangwa ne babimanya nti bituufu, wabula ffe ne batubuzaabuza. Era mu kutuggyako abaana okutandika okusoma obufaaza baabanga embeera n'enkola. Omwana agenda okulya obusaasiridooti yandibadde ayita mu makubo ki? Asoma naye kizibu okumuwa obufaaza nga tebatadde kitiibwa waabwe. Era waba anatera okulya obufaaza bamuweereza bakadde be akandibadde akasiibulo, n'agenda ne yeebakayokko ebiro ebiwera kuba empewo ziyita kiro. Buli lukya ku makya akeera mu kigo ekirinaanyeewo, buli kiro akisula waabwe okumala ebbanga lye bamuwadde, nti ebitalabika byonna biyita kiro. Okumufuuwako eddusu, okumwagaliza obuweereza obulungi bw'agendamu. N'olwekyo ensi eno sikuleekaana, ensi eno kutuula kumanya, ensi eno kutegeera nnyo. Atalitegeera nsi eno taligimanya. Muzadde Katonda w'oku nsi ye Katonda ow'okubiri. Baleme baga nti Allah tagattikibwako kirala, Katonda tagattikibwako kirala. Katonda ali omu, kya bulimba. Bakatonda bali babiri. Tulina Katonda ddala yatonda eggulu n'ensi, n'atonda omuzadde. Omuzadde n'amuwa obwakatonda obw'oku nsi, n'akugamba ggwe azaaliddwa omuzadde oyo nti ono gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Teri atakimanyi, teri kitabo mwe kitali, okuggyako okwewussa n'okwewuttaaza. Omuzadde gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi, obwakatonda teyagamba buzadde, teyagamba bwa mukulu wo, teyagamba bwani, yagamba bwakatonda. Gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Amagezi mwe gasookera. Kati gwakyawa ebyeka amagezi ekyovola abantu tebalina magezi. Oli aga nti amagezi mwe gasookera, lyekkubo okummanya. Kitegeeza nti eka ye wali ekkubo okumanya Mukama Katonda wo, kuba eka kye kituntundu ky'omuzadde, lyekkubo okummanya. Atalitya kitawe ne nnyina talimmanya, kuba gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Kyovola nga ne faaza amala kudda waka okuteeka ekitiibwa mu maanyi ag'owaka. N'olwekyo ensi eno sikuleekaana,
mwe abeefuula babuyabuya eddiini simbi nesooka omanye ebyeka era sisomesangako ne mbagaa nti oba eddiini gisuula oba gireke kuba nayo teyigiriza bubi ne manyeeka manya ebyeka tegeera ebyeka ensi ojja giyitamu bulungi. Kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.